Enjovu yagudde kateri ku ddongo balintolwa bajjanja mukata Jennifer. Enjovu yagudde kateri ku ddongo banatero jjobbanja nze tidde tata Jennifer. Nagamba ddava ku kintu beti era tosibira seno okulya bagenda gikuba. Wenolemerako nti Arsenal showini eno Premier League mbwe ekikopo omukitwala wagenda kulumba zambaali nga musiba beti yakusibira mbuzi nti Arsenal tekitwala yadde ngo jagala naye ate n'otolowooza seba omusongo gw'embuzi wekwata mu ssawonzi jagadde n'okusinga kwate toli musajja mwoyo wa ttiimu ekituufu osaana waadi ku birunga bindimu okubuuza tata Jennifer yanantwala nanziza kuba ndaba zebbanja zambaali zebbanja mwami ndowooza manyonye bantwala eggologoosa byonna tunanenyasako omuteebi wasenu bannange. naye ng'osanyusa ekyate mukyala kubanga omulabye n'omwesunga omusinga guno gunsoseeko nze abange kirabika nno mmwe mwampita mudda kyokka mutandikwa wasooka kweganyanga wano nga wokaaba mbu tomyagala naye nkulabye obiguse ebbina eno jaganya sanyusa olinga agenda ku mbaga nevuma nekkojje yankakati mwena amazima mutandikwa nali sijagala mukusiba okukapula mubeeramu mukusiba akapapula olinonokuloza ttiimu yo byetasobola buli eyasiba kwase n'omunnange ekkiriza nti newuoba natero gy'obbanja mukusiba akapapula oyina olowooza ku ebyo ttiimu yo byetasobola buli eyasiba kwase n'omunnange ekkiriza nti newuoba natero gy'obbanja mukusiba akapapula oyina olowooza ku ebyo ttiimu yo byetasobola buli eyasiba kwase n'omunnange ekkiriza nti newuoba natero gy'obbanja mukusiba akapapula oyina olowooza ku ebyo ttiimu yo byetasobola buli eyasiba kwase n'omunnange ekkiriza nti newuoba natero gy'obbanja mukusiba akapapula oyina olowooza ku ebyo ttiimu yo byetasobola buli eyasiba kwase n'omunnange ekkiriza nti newuoba natero gy'obbanja mukusiba akapapula